DMO Online Television rates this program as TVMA. It is intended to be viewed by mature adult audiences, and may be unsuitable for children under 17 as it might contain strong political themes, gestures, and body actions. Mbalamusizzaako mwenaje musinziro kubanga mulaba TM Online Television, yenze Kanka Kapita. Nakedde dda mu nkoko, nakedde mu bunyonyi, okubanga nessamudde era natuuse dda ewa retired Honorable Major Haji Abdul Nadduli obbatuusaako ekitundu kyaffe kino ekirala ekya political dose. Muneegatteko mwenna abawagira TM Online Television tuyozeyoze the retired Honorable Major Haji Abdul Nadduli olw'okuwummula service oba emirimu gy'akoze mu magye g'eggwanga lyaffe Uganda. Honorable Major Haji, now a retired major, is here. Nateera yagguse dda okubatuusaako ekitundu kyaffe kino ekirala nga bwe tugenda okwogerako bingi nnyo. Kambeere nga nzijjawo emboozi eno ate nneme malira biseera kalenge yakutte dda tusobole okuba nga tutandika newankubadde waali. Omuntu yenna ng'olina omulwadde w'amaaso, ng'olina omuntu alina omulwadde w'amaaso obanga gwe kennyini gakuluma, janjabwa mu nzijanjaba eyaffe eyawano eya Habo, era ng'omuntu akikola ali omu mu ggwanga lyonna ye musawo owa Mukisa Habo, ayitibwa Maama Mukisa owa Mukisa Habo Research Center, esangibwa ekisaasi Kulambiro mu Kasaana Zone. Kubira Maama Mukisa owa Mukisa Habo Research Center akunnyonnyole ku ngeri ki gy'oyinza omutuukako oba ndwadde ki ne bw'oba wagenda mu malwaliro g'abazungu ne bigaana. Gwe wenna ng'endwadde ekuluma si y'amaaso ng'ate olina omuntu gw'omanya alina omwana eyalwala endwadde ya hydrocephalus oba giyita ey'okuzimba omutwe, Maama Mukisa akuwa wiiki emu ng'akukozesezzaako eddagala lyaffe eryawano erya Habo, omwana wo n'asobola okuba ng'awona. Kale mwettanire Maama Mukisa. Gwalina olutwe nga toggwako misango, bakusiba obanga olina omusango ennaku zino ogukuyuuza, bakuzza mu kkooti bakutwala ku poliisi, yogerako ne Maama Mukisa mukuba akaama ajja kusobola okuba nga akuyamba. Bw'otamukubira simu, genda mu kisaasi Kulambiro mu Kasaana Zone obuuze Mukisa Habo Research Center, ojja kuba obeere ng'obafuna. Gwe wenna ng'okola bizinensi oli Kampala, bizinensi eganyirwa bakusuubuza kuwanika miwendo, kolagana ne Kaasamitala. Kaasamitala Cargo and Logistics Company ye kampuni erina ofiisi mu Gwanzu Bayun District e China, osobola okusuubula ekintu kyonna ky'oyagadde China ku muwendo gwa busuubuzi. Bw'omala okisuubula nga bakuwadde omuwendo ogusembayo okubeera gwansi ne bakikunoonyeza, bakikutuusaako wano mu ggwanga Uganda naye nga kituukira ku sitowa yaabwe oba ku ofiisi eri ku Total Business Center mu kibuga wakati. Nkusaba kyusa mu nkola ya bizinensi, kubira Kaasamitala ku namba z'essimu z'olaba wano, osobola okubakubirako ku WhatsApp ab'e China n'oba orderinga kyonna ky'oyagala, oba ab'e Uganda gwe ya orderinze kyo bakubireko babuuze ddi lwe kituuka, obuuze n'ebibuuzo bingi nnyo ebirimu n'okusindika ssente, ebintu bituuka ddi, kyonna kye waaleetaaza okumanya kuno okusasula misolo, kuba Kaasamitala bwe kuguliza ebintu n'ebireeta ate ekolaganira wamu naawe mu kusasula customs oba okukiryalinga omusolo, bwe batukolaganye nabo bakikuleetera mpaka nga n'omusolo baagumaze dda. Kaasamitala Cargo and Logistics Company egenda kukyusiza bizinesi. Tubalamusizzaako mwenaje musinziro kubanga mutulaba n'okutuwagira, mwebale nnyo akadde ke mutuwa, mwasuze mutya, musiibye mutya, abalala mugiraba mugenda kwebaka, kyetuva tubaagaliza okusula obulungi naye ffe tukoze. Ndi wa Honorable Major Haji Abdul Nadduli, kakati ndowooza nja kwongerako erya retired. Erinnya lyo Haji terikyajja mu kabokisi ka P7 omuntu mukajjuza okubanga atuula ebibuuzo. Kakati Honorable Major Haji is a retired Honorable Major Haji Abdul Nadduli. Nsonga nkulu nnyo ezituleese olunaku olwaleero
Aje abantu bankubira kasimu. Abantu sibagambye yenze kanka kasaidi eno. Abantu bankubira kasimu ne bagamba kanka. Go watujjukiza nti Haji is a major in PDF Army. Kale kyabasanyudde nnyo okulaba mu kyambalo ne basaasanya n'ebifaananyi nga Haji owummula amagye. Haji kantandikira okwozaayoza. Amina. Weebale kola service. Kuba service yo sigiwuliddeemu bubbi bwa ttaka. Sigiwuliddeemu kuba masasi mu bantu. Siina nnyo kyenjiwuliddemu era tekiibeerewo okuggyako obuweereza. Byempulidde ebisinga bibadde bya buweereza ku mitendera egy'enjawulo. Haji katandikire ku ky'okuwummula kino. Kyazze kitya, kitegeeza ki? Ffe tukifuniramu wa gw'okuwummula. Haji katutandikirawo ssebo. Bakadde bange mwenna abali ebunaayira abatulaba ku mutimbagano guno ogwo TMO, nange neegasse kwasoose okubalamusa n'okubaagaliza emirembe ate n'okusaba Katonda atwongereyo obudde twongere okulabirira eggwanga lyaffe n'olyongolodde luŋŋamya. Weewaawo bw'anaaba asiimye tujjululwe nga batabani baffe ne bazzukulu baffe amanajja ku mirembe egiraddirira balina obutuulo. Mazima. Tuleme kugenda bugenzi kubaleka nga basaasaanye mu nsi nga bataataagana nga boolaba olufu lwa leero. Olufu luzze ne lukwata. Ne luzunga ne luvaawo. Enjuba onaayongerayo waggulu ensasi zaayo terujja kukusiibula. Yo olufu luno Haji luva ku ki? Omusomesa wa geography. Bino bire bwe biremererwa okufuna consolidation okukolamu amazzi bikka wansi in form of fog. Mu lufu. Mpulira. Wamma ndowooza omwana oyo asoma akitegerere ku Haji. Olufu luno netulabira biremye okwekwatira gye byekwatire yonna tebiri solidi kufoominga amazzi bigo wansi ng'amazzi ago emazzi agajjira mu lufu. Era e Bulaaya wano omuzira wegutandikira gubeera bwe guti. Mpulira. Ekintu ne kibanga olufu n'olugenda lugwa ku muddo paka amazzi ne gasolidifayingira awo ne gafuuka ejjinja. Kituufu. Mazima Haji. Kutegette bulungi. Kale ffe ebigambo baabitugambanga bubi. Bwe bakiyita foogo n'okwata foogo naye nga ne bakubuuza ku luzzi gy'olaze timwasomye foogo kyeki nga tookizze mu Luganda kukinnyonnyola. Singa ensomesa yalinga ggwe bw'okiŋŋamba kyali nyanguidde n'okuddamu mu bibuuzo nga neeyambisa oluzungu olutonotono. Era n'oyitirira ddala. Amazima. Haji owummudde saavisi y'amagye. Ekintu kino kibeera kitya? Muwummula mutya saavisi? Ani asalawo? Okuwummula kuli mu mateeka g'abakozi ba gavumenti bonna. Baasikiriza nnyo Abazungu nga balaba Kaggwa awezezza emyaka 6. Yamugamba nti kino ky'ekiseera ky'okuwummula. Naye ng'ate ewaffe e Buganda twali tukimanyi. Buganda tewaali kuwummula? Nga si kugereeko ngeri gye taabalanga nnaku. Tekwaliko bbanga. Naye kwaliwo. Naye baalaba nga kwera weekuli. Kyobula olaba n'olulimi weeruli. Kaakati nno naye n'aguguba Kaggwa oyo nga mwagala kungoba. Kaakati nno okuwummula okwo kutuuka n'ekitange yakola n'awummula. Yawummula mwaka 22 ng'amaze emirimu gya Ssaabasajja. Yava ku ddaala n'afuga omuluka n'afuga eggombolola n'aweebwa obulamuzi n'asala emisango era emisango mwe yawummulira. Kale nno tubanga tutunudde bwe tutyo naffe twali tulina okuwummula. Kale n'okuwummula kuno si kibonerezo
naye ate bano bagenda bakiteekamu abalala bakiteekamu ebyobufuzi ati ono atukaluubirira nti muwummuze nga bukya naye omuntu omugezi bw'awummula amagezi tagaleka mu woofiisi. Kituufu. Obunzigyeko kiri kigambo kya kirala nondekera omutwe gwange ogenda nagwo. Kituufu. Era kati mujja baganya ebirowoozo tuwa ebirowoozo era ne ku ssawa ya leero nkyali mu mirimu emirala nga omuwabuzi wa pulezidenti amazima naye ng'ate mu sekita endala ebyobufuzi. Waliwo ekigambo kye mwogera Haji mu magye kakiborrowingeyo kiri retired but not tired nti akaseera konna saavisi yo weyeetaagisibwa osobola okuddamu n'ogibawa ate oba gwe watonaba kugibawa ate bwe bakuyita mpulira baddamu ne basobola okuddamu. Abaali retired soldiers baabeetikkawo ne batwala e Somalia. Kituufu. Naye kugamba eri partnership ebeerayo nga ya banga ggere. Okutegedde Haji amazima tubeebaza nnyo bwe musaaviiza eggwanga lino obulungi era katubaagaliza okwongera odisaavinga mu capacities zonna endala Katonda z'aba abaweeredde ekiseera okuba nga muzigoba. Haji awo nno nawo mpiseewo era mpitiddewo mu kukwebaza ffenno tetunaba kulitayalingisa service eyaffe eno you still very active naye nyina kenyongerezaako Haji ku ekyo. Waliwo omanye abantu bamala okulitayalinga Haji mu busaavisi zino ate bo ne balabika nga be basabiriza obusiimo bwabwe. Kizze kiwulikika nnyo ng'akasiimo kafuuka ensonga abantu bwe bamala okubanga bava mu saavisi za gavumenti. Gavumenti yammwe Haji lwaki tesasula bantu busiimo bwabwe? Kati mu mirimu gyonna gye tukola ng'abaddugavu ffe abasikira abeeru mu mirimu gye baali bakola tetwagitwala nga kikulu. Tukulembeza mu byabufuzi ng'osiimye okulembeza mu byabufuzi ng'okyaye. Kubanga era bw'obanga otunuulidde booleka ebizimbe bye baaleka nga biyonjo birungi osanga babifumbira mu bufumbizi. Bagenda e Bulaaya ne bakolaga ekizimbe ekyo ne baga nti ekizimbe kya myaka 15 ne weewuunya. Maintenance naawe gwamanyi n'otegeka mu budde gundi bwakuwummula lwaki totegeka kasiimo k'abantu abo ne kadde ebbali bajeti zimukola buli kaseera gundi wayongeddeyo ti ate gundi enyongeza babyongeza n'ensimbi ne zifuluma. Naye omuntu eyasaavinga emirembe gino gy'otambulira mu kankaka gwe musaayi gwaffe ogwayiika. Kituufu. N'ogwabalala nze okwetambulira n'enva gye nvudde n'engenda n'enzirayo nga bwe njagala nansongamu mpulira obusungu nansongeramu gwe musaayi guno. Kaakati abaleeta omusaayi ogwo ogwaleeta ebyo bw'ate n'ogufutyanka n'ogulabanga ekintu ekitaliiwo ekuwulira obwo bulagajjavu bukyali ku bakulembeze b'omu Afirika yonna. Naye bw'owulira supplementary budgets ezikolebwa ku bintu ebirala oluusi ebitawa nnyo na bwangu bwa kubikola ne bw'obinoonya ng'oyinza n'ogenda okukinoonya ne kikubula we baakiteeka. Kituufu. Mwekya supplementary ekyo mpulira. Kale nno eyo negligence gye tusaba abakulembeze ebavwemu. Nsuubira singa ndowoozaamu nange ne bwe naalibadde nze nti bwe bukyayi obungi obusinza okuva mu bantu ate abaabakolera olw'ensonga nti ate ekyo waali tulowoozezza nti kya kisuubizo ate ebisuubizo bigaana okutuukirira. Kale ndowooza bekikwatako bakikoleko era bakirowoozengako nga tebannaba kukola ki. Haji we tujjidde nga twafiiriddwa munnamagye Major General Paul Okech naye nga sinatuukawo awo Haji nyina kijja kukubuuza. Baŋŋamba nti omuntu mu magye atuuse ku kitiibwa ky'obwa genero asobola okugaba obwa geno era nenkiwulirako mu byafaayo byo nti omwami ayitibwa Kale Kayihura yakutikkira ekitiibwa ky'obwa political geno.
kintu ekyo kituufu yakuteekako ekitala twalire enteesaganya zetugendamu ne pulezidenti n'obusiraamu mu butuufu nga baagala wabeewo entegeeragana wakati w'empuya ebbiri twali olukiiko lwali lwakubeera era lwali lwakitula mukadde ako nali naakalondebwa nga vice deputy chairman wa Uganda Muslim Supreme Council kakati nikirabika nga gundi asimbye Nakakongo mufuti mukadde kano nga n'abantu betugenda okukita tubategeezezzaako kakati nno ensonga ezo yakolanga nga mediator namutegeereraawo yali kano kayihura kakati nabankubira essimu n'agamba wange ate pulezidenti ategese abadde abaagala nemugamba nti ekyo kituufu naye baatulonze n'okulayira sinaba kulayira ebyo binaakola binaaba ligibo nga sinaba kulayira teeka bweyamu obwange mu buwandi olukiiko olulonde situnaba kulayira abagamba kanziremu n'agamba nti ati kiba tekyetaagisa bantu bangi eyo ne bwe muvaayo abantu 3 oba 4 ne tujja mu nsonga zino ne tuziwuliriza nti kiyinza otuyamba okubaako we tutuuka nenkubirawo mputi essimu era nali mu Serena omwo nemukubira essimu nemugamba owange waliwo kino kiri bwe kiti naye ffe kye tuba tukola nti tugende tubeerewo nga tetuli nnyo too much official kubanga olukiiko olutula tubuuza nti ayabawo obuyinza mwabujjawa tube nga tusobola okukyeyambula kikale naye nga yono tuli naye wano mu Serena nemugamba nti owaayi tukkiriziganyiza era enkya tujja kukeera twolekere olwakitula tulabe engeri nga bweneetambula naye simu ofiisi kubanga sinakulayira nali nkozeko mu gavumenti bw'oba tonakulayira oba tolina mirimu gy'okola kituufu obeera baayi kandi mu kukkiriziganyisa okwo n'agamba nti ddala okoze omulimu nene mukuwadde ne tayito ya political general awo nowejjera naye nga obukulu bwayo tendensi yaayo yesaalondoola gamba nti owange nemanya nti asiimye busiimi mpulira omulimu ogwakolebwa yo nno mpitiddeyo buyitizi yaki we tujjidde nga twafiiriddwa mu Namagye the line of Somalia line of Mogadishu abantu kye bagamba nti yakola emirimu ku nsi ya Afirika nti era yagituukiriza kale n'abadde asembyeyo aze kuteekateekera poliisi era mu kusembayo kwe noza gye emirimu egibadde gisinga obukulu gy'abadde asembeyo okutukolera Haji kyomanyi kuloka eki kyekiri waki kyomanyi ku musajja ono omusajja mbadde simumanyi n'okwetegereza feesi ye nagyetegereza ku TV nga bagiraga naye nga kyemmanyi byo ebigambo bye bikaawuna biwulira wano nga tuli mu kalulu kinaagezaako okwekalakaasa aveeyo ng'alangiridde nti mayiti kituufu tejja kuba kisa yajja n'ebigambo ebineneko mu kalulu mpulira kale ensi neetemugula bulungi neemulabira mu ekyo kya butemu mpulira era mu ekyo ne mukama we IGP bwe yabadde ayogera yaganze ffe tujja kwetonda nkulabula tolaga wano gwe n'ogendewo ojja kufa
mpulira kale nno ebintu ebyo tubirabye ku magye agatukulembedde okuva emabega ng'ogyeko ag'abazungu enjogera eyo si nnungi lwabizizaawo nga baddira mu byono naye ng'ate ali awo agalamidde awo mugenzi kituufu be nalabye okeki yani si okeki era okeki ochola nenga ndi kati ebyakyayisoolera okumutiisa noono byazzeemu kale no bwe biba bwe bityo nga n'abantu bakubwa amasasi ne babajjayo ng'emigongo gikutuse biki nakati abasinga Museveni be yagamba nti bakubwa stray bullets tebalina buyambi bwonna bw'abasuubizibwa bwe baafuna okiraba kale ebintu ebyo byonoona imeji yaffe era nga kyenkubira ne muto wange emulanga yeewale nnyo okwogera ebigambo ebikaawu ng'ate mukulembeze ate nga authority ye buyinza yakulembedde obuyinza naye ebigambo bikakkaneku mpulira kale bayita kwega abaganda buweyita ndi muganda you are a danger and a threat to Buganda and Africa shall crush you osokedde gobobega osemberayo osokera kuli asose wansi kale nebigambo ebyengeri ngeyo taagala onyiige obyogerere mu kunyiiga bwe babikuteera kaate oluvannyuma ng'okkakkanye ogulinoga nti wona I went astray kitegeera wano nawabye ddala kale nonoyo lokekia wakaku mbadde simanyi nnyo genda wala mpulira emirimu gye gibadde Somalia nga bwewera mugamba nti Mogadishu ate nawano bwe yajja wano netugirozaako mukadde kakalulu netulaga obukambe bwe nga buwawaaza amatu ddala aji wano wazze ate ne wabeerawo okulumbibwa kwa General Katumba abantu ne babakwata babakwata ne babatwala okubalaga gye baatereka emmundu n'ebikolwa simanyi poliisi ekyo kyekola okuddayo ku crime scene ng'etutte ne basuspect kale ate basuspect yewunyisa tebaavaayo nti ate ba prime suspect ebifaananyi bye yakwata ati n'alaga nti abo tubakutte era najja ne ku mawulire n'abatulaga nti yono noono era n'atulaga ne ku ka TV wali nti yono yabadde ku piki noono ate nti baakubwa amasasi kwegamba kyajjayo n'omukulembeze w'eggwanga jjo mu sipiiki ye ey'ebyokwerinda najja agamba nti omuze gw'okutta be tuteebereza n'okubatulugunyiza mu buduukulu si mulungi ebigambo ebyo byawulukisa oluvannyuma lwa Lokech okugenda tibiringa ebyali bigamba ye kubanga ate eyatta Katumba ye yali agambye nti was neutralized ndoza kyekigambo ekyo ng'agezaako okutoloka ne twebuuza eyali ku mpingu ebigambo ebyo nno byavuze bikomawo naye ate lwakuba tumwebaza nti yatereeza Somalia bwe waba waatereera kuba sigendangayokko Haji awo wetubadde ku mukulu Lokech ono naye nga nkwebaza media ewiiki ewedde twazze ne tukulaba around ng'ogezaako okwongera okunnyonnyola okukkaatiriza saako n'okulambika ensonga zonna ezigwa mu by'ettaka naye Haji ekibuuzo kiri nti waliwo bingi wootabadde ebibadde bitambula ekisooka mu wiiki eno nzije mu wiiki endala naye eri mwessajja mulimu omutuuze omu yatta Faaza lwa ttaka eyo mu Wakiso kanzijukire n'ekitundu bwe bakiyita mu Wakiso eyo bayita yaani kandabe bayitayo Kaasa Ng'ombe Kaasa Ng'ombe mu Wakiso abatuuze nabo basengulwa ku ttaka buli bagamba nti lya Buganda eyo mu Buluuli era nayo batukizza okubanja ettaka lyabwe abagamba nti endagaano y'olwenda
yabanyigiriza ne bajjako ettakali nga baliddwa Buganda ng'ekirabo olw'okugiyambako oba kutabaala kale nti nabo bawulira banyigirizibwa. Aje ensonga zino ez'ettaka katubeere nga ozinnyonnyolako nzitegeere bulungi entandikwa yaazo obuvo bwazo obuddo bwazo ndooza mwenajja ebyokunnyonnyolwa bye nnaatwalira abalabe basobole okweyambayamba mu nsonga gye tulimu. Aji ekintu kino kitandika kitya kiri kitya era tukikoze tutya? Kaakati ettaka lino n'omulala obugenda okukkirira wano wansi niyinza obuzingiramu wansi nesobola kusoka kukuba mu bituli mpulira naye ettaka nga bebazza ettaka ly'Obwakabaka ng'ate kugiddeko abaafunako liizi obuvunaanyizibwa obwo obutatuuka awo bwali badde bwa Buganda Land Board gye baddiza byaliwulidde enkaayana ezo nga bonna bawulidde nga boogera yali badde yayimuka dda n'egenda etuuza abantu abo ne bagamba ettaka lino lyakomyewo era lyaffe naye kuliko ebbanja kubanga oli ayina liizi gye yakola ekomawa kubanga ngezo zakomanga myaka 49 bw'oba 78 nga ffe abavuddeyo mu 96 tuli 35 laba liizi eneetera okuggwako bagimalirize bano abaliko babeereko kubanga n'etteeka lyaffe ery'ettaka ery'omwaka 1928 ligamba ti omuntu yenna bw'anaawanga busuulu ekibanja kye kinaabanga kya lubeerera era nga kyansikirano yensonga lwaki otunawutambula mu nsiko eyo yonna buli osanga awaali obutuuze amalaalo ogasangawo kituufu naye bye nawuliddemu ate akagamba nti twakubayo tebatufaako tebagirayo eti ate nga busuulu tubadde tumuwa awo nendaga nti obulagajja bubuleesedde byebireese kino bwaffe kaakati nekifuuka ekyokuyiga eri Buganda Land Board nti ettaka libagiddiza nga kuliko eririmu liizi tebazza nzize bujja bagirinde eggweko naye ate batwale obuvunaanyizibwa obusisinkagana n'abantu abo toyaayaana genda ng'eri ofuna bufunyi naye ng'ate gy'ova abantu battingana babakkakkanye bulungi n'oli gwe bagamba nti naawe owaaliizi ate tolina buvunaanyizibwa okuggyako ng'ebibanja bino obiguze n'obigatta ku liiziyo ebibanja by'abantu byebadde baweera obusuulu tolaba nga bewa mu byalo byewo bebeewola abananyini ttaka kituufu naye bwagenda okukola mogegi n'ekibanja kyakibaliramu kiba kibala kiba kyange kiba kikyo ne gw'oligwa nawe oli amogeginga talina bwajja n'agamba kituufu kyokoze era jja n'agamba ate wali nga bali weebali tebakitwaliramu ali tebakitwaliramu si bwe guli era banka bwetwala ekyapa ekyo eyita batuuze kyabanga kati nze landlord wammwe ayagala okwegula agire ki yeegule kubanga banka teholodinga byapa si nsubuzi ya ttaka kituufu byebyo Buganda Land Board yali kututenga mulimu era si yali mulimu gwe mulimu gwayo obuvunaanyizibwa bw'obeera omukuza akati Buganda Land Board ye mukuza w'abatuuze abo ku ttaka okwo mpulira naye obuvunaanyizibwa tebututte balinda abamalikaaya etuuze abatuuze banyonyole n'oyo nannyini liize naye munyonyole kubanga naye siyo yagirimu mpulira agamba bangi asikira masikire kituufu naye yafuna amafune oluusi bateekamu n'olukujjukujju naye kale era bamala ne bafuna naye kale ajo okirambise bulungi bino bivaawo haji okutuuka kweri eddala we tuli mu ggwanga Uganda anti gambe nti kaakati wabaddewo dormancy
mu bye tukola nga tukyabitwala nga abakyali myaka gy'olukumu 1940 naye nga katuli mu 2020 kaakati buli waakantu konna ak'obuvunaanyizibwa kaali n'akakwatagala wakati wa gavumenti n'abantu abantu ne gavumenti abantu n'abantu tulina kayimukiramu kakati Buganda Land Board eyimuke nga bali tebannaba kutemagana majambiya tebatwalayo lwampaka kakati obuvunaanyizibwa obulabo buba buzizza eri kabaka kituufu gwe kati gwe bakaabiira nti batudde Mmengo eri nga batudde mu bwakabaka obw'omugulu ogwo guba mukwano Buganda Land Board eyimukiremu egende ekaasa ng'ombe eteseganye n'abatuuze baayo kubanga baayo bali oli bamwazika bwazisi okiraba mpulira bamanye era baddemu bakole ebiwandiiko ebitegeerekeka kubanga babadde bawane busuulu onfuna kale nno bafune way forward egenda mu maaso mpulira ne Buganda Land Board ekyennyonnyodde nti bagenda ogiddiza obuvunaanyizibwa ku kitundu ekyo nga gavumenti already yali gaba koliizi ye n'atandikirawa terina kuddayo eri mu gavumenti yali gaba liize byonna bijjirako mpulira babikuwa nti okunooko n'oko kuliko ogula emmotoka kaadi yaayo nesigalayo nzija nayo era bwe nsanga emmotoka baagikuba ebipapula ebya poliisi njigula nkimanyi nti kuliko ebipapula 2 kutegedde yaagi so baddeyo batereeze omulimu batuuze abantu mu kitundu tebalebera Mmengo baddeyo wansi ojja kusanga nga neliize endala wezityo bwe ziri ate ojja kusanga nga n'endala ziyingiddemu nga za mankyolo mpulira nkutegedde bulungi Haji olina ky'oŋŋambye ky'obadde osengekaawo njagala kutegeera kyekiriwa olaba olw'okutambula kw'ettaka kaakati abazungu baalwana nnyo okumenyawo endagaano y'olwenda naye nga batandikira eya 1894 bali bagamba nti ne mu Afirika nayo bateekayo protectorate mpulira bakuumwa batya abantu nga babajagalaza nti abantu bali bakulu nnyo twabasanga nga bakulu balina gavumenti balina bino balina bini nga balina n'eggye lyabwe kati twalina okubatwalira awo kulwokusandikira okuzimba Afirika empya ey'amakulu ng'eyo mpulira okuwaŋŋangusibwa kwa Mwanga kwali kwa kujeema lwa ndagaano eno eya 1894 mpulira era okuwaŋŋangusibwa kwa Kabalega kwali kwa kulwanyisa abazungu kubajja wano kwe kubagatta babiri ne babatwala SSLS mpulira chwa asika muto mwaka gw'1899 oluvannyuma lw'emyaka 6 egyali giyise okuva mu 1894 Bungereza talina kyeyali ekozeewo ekiraga obukuumi mpulira tuze balabirira nabakulaakulanya ng'olwenda kukola gavumenti kukola endagaano eyo nga ku lwe lwa Buganda eriyo Sir Kaggwa ne kabineeti ye eriyo owekitiibwa gavana kaakati mu kukola ekintu ekyo abuuza kusinziira kubanga ku bbaluwa Queen gy'alina erimu ebika by'abantu 3 nze Ssaabasajja Kabaka Muteesa afuga Obuganda nga kabaka wamu n'abalangira n'abambejja ekyo kitongole kimu n'abataka bwe tufuga Obuganda beebo obusolya mpulira kale nno ng'abantu ng'abo tusindika basindike bano tuyogeza butumbaavu mpulira no ensi ebaako royals kwetambulira mpulira eyina ennono eyina ebika eyina kalica obiraba ebyo byonna mpulira kaakati ebyo bituyamba okukulembera abantu betukulembera kyababuuza owai
abataka bano olujjukira nti okubuuzaganya kuli wakati wa gavana ne gavumenti ya Buganda. Bali bameka bateeberezebwa bali 100. Kaakati nno kubanga basaasaanya Obuganda buli mutaka owakasolya kwaba 1000 ajja kuba sikwamalozi 8 si mu kifo kimu. Naye bwolo ab'ekinyomo muyina amasiga ameka. Tumanyi kitebe kyaffe ekyasa kiri eyo kyasa mu Buddu. Amasiga simanyi gye gali ati. Nti amasiga abo be baana b'omukulu wa Kasolya. Mpulira. Bw'aba yazaala 5 amasiga gabeera 5. Bwe babeera 15 tulaba ekyayaza emmamba erina amasiga nga 7. Kyova olaba nti buli mutala w'olinnyo osangawo w'emmamba. Bulijjo simanyi masiga gye gava. Nkutegedde ayi. Be bali next ku Kasolya. Kaakati nze mu kika kyaffe eky'empeewo tulina amasiga 19 era ffe ekika kyaffe ekyawalaga kiryowalaga lyesiga eryo 19 tula wano ekiryowa kungu 13 awo. Kale obanga otunudde abantu abo nga bwe batyo bibali oteeka okukimanya nti waliwo obuvo n'obuddo. Sibira kati kansooka enkuzzeeko emabega. Kaakasana kavuddeyo olufu okyalulaba. Lubuze. We twatandikidde nga lutujjudde lutubunye. Amazzi ago gonna biimu zino ez'enjuba zigookeza ne gaggwawo. Oba ze zaagalemeseza ne waggulu okukola ekitole galyoke gajje gatusenge. Mpulira ali. Kale nno abataka abo esikwamalozi ezo 8 baalina ozigabanya mu masiga gaabwe gye bali. Osange nga ab'empeewo abali e Buddu bafunye balina ettaka lyabwe abeegindi. Aje nkutegedde. Kyobadde ogamba nti tegaali gakuba mulambaalo tegakwate wamu wokka wabula gaali gakkube buli omu gyali. Bazzukulu baabwe gye bali. Mpulira. Wamu gwali nga bw'ogagatta wamu gwe 8. Nkutegedde. Ne bagamba nti abalangira n'abambejja ogw'omukugumu bagawadde sikwamalozi 9. Era nabo balina okwebonanya mu mitala egyo nazo bagabanira abo. Era ojja kuwulira n'ettaka lya Bwakabaka lino lya Namasole, lino lya Kagere, lino lya Gundi. Bwetyo bwe lyagenda nga litambula. Mpulira. Ssaabasajja Kabaka n'aweebwa sikwamalozi 35. Naye era tebaazikuba ku mutala gumu. Daabuna Obuganda yonna buli w'otuuka. Mpaka ezaawera 35. Zaawera 35. Kaakati nno mu kukola kino ab'amasaza gaali 20 Buyaga ne Buganga Zinga kweri. Ngaawo ne babawa sikwamalozi 16. Buli mbuga yasaza weeri erinawo sikwamalozi 8. Enkube olwo nga balubalanga lusuku lwa mwami wa ssaza okumwongerezaako ku busuulu buno obuvaamu n'envujjo. Ayongere ku musaala alabikeko ng'akyuka okuva ku bantu abaki abalala. That they were incentives. Eri abaweereza. Amagombolola gaali 168. Mu masaza 20. Buli gombolola ne bagiwa acres 49. Ze sikwamalozi nga 12. Emiruka gye yatandaba kugabana. Naye ng'ate kuwa obwami obw'omuluka nga bakuga nti oteeka okubanga olina ettaka mu kitundu kyo. Gwe embuga onoogizimba otya ng'oli wa kibanja ku ttaka ly'oli. Ate embuga onaagikuba watali wuwo. Onoogikuba watali wuwo. Mpulira.
Kaakati nno bw'otunulira bwe bityo byajja bitambula. Bannamasole baani bazimujaguzo wezibeera byonna ebyo byagendera mu bukwakkulizo. Obukwakkulizo ababuteekawo be bazungu. Ndobano anti oli agambye bagamba nti kankaka nkukwasizza amaka gange ago ogalabirire. Tobalabirimu. Olina okubala ebirimu webale nnyo mu protectorate eyo mu bukuumi bwo nti nkuumiramu mulimu ebitanda 7 mulimu bulangiti 25 mulimu durowa 3 yali enzisa mu nkola ey'endagaano y'olwenda. Mpulira. Kaakati ebyo nga babimaze tusigaza ebibira. Mpulira. Ebibira twagenda obigeraageranya nga bijjamu squamalozi 1500. Tulina emigga, tulina entobazi, tulina ennyanja. Kubanga jjukira nti ennyanja eba gibalanga nnyanja y'e Buganda kubanga tulinayo amasaza 2. Buvuma ne Ssese. Mpulira. Ebyo ne babibala. Kaakati ne baddira bino ennyanja, ebibira, emigga, entobazi, ensozi, n'enkumbaali gy'emitendera emitala emyereere. Wali otuuseeko Ngoma newo mweyo nsubira eriyo ensozisoziko mu Buddu gyeziri. Kituufu. Haji enkumbaali otegeeza kyererezi. Gy'emiseetwe. Emiseetwe. Haji egiri ekyannamukaake. Nseetwe kuliko olusenyusenyu olwo. Ebyo ne babibalamu ng'ogenda ku ekyasa eyo wali ekitebe ky'ekika. Kaakati ebyo ne babibalamu squamalozi 9. Ako kakwasibwa Queen okuuma. Mpulira. Nga kana akanaana nezigwamu zizze kubanga akanaana kabataka bokka. 305 za Kabaka. Ekyenda mbadde nabidde n'amadiini gaali 3 nago ne bagawa squamalozi 9. Nga 9 buli emu 9 kyonda bonna. Bonsatule bagabane buli omu agenda agabire ekkanisa ye gyeri n'omuzigiti gwe. Mpulira. Bonna ne batema ndaba ebitebe by'Obukatoliki by'Obuprotestant n'Obusiraamu gamba tebyogerwako kubanga birina obwannannyini. Mazima. Okujjako Namuŋŋoona eyajja oluvannyuma eyo nga mu 35 Ssaabasajja Kabaka Daudi Chwa ye n'abatonera n'abawa ettaka eryo okuteekawo Namuŋŋoona. Mpulira. Kaakati no ebyo byonna nga bitambudde obirabo byali bitambula y'endagaano y'olwenda n'ettaka lyamu. Naye ate abazungu bagirwanyisiza muli bagimenye n'okuwaŋŋangusa Ssaabasajja Kabaka Muteesa II kugaana kussa ku ndagaano mukono eteekawo East African Federation. Endagaano y'olwenda yayina bwekugira federation eno. Twali tulina entity. Ate nga gamba nti yetutondawo singa endagaano y'olwenda yaliwo twali tetumanyiddwa. Mpulira. Ffe nucleus ezimbiddwako mu Uganda. Mpulira. Ebyo byonna birina byenkumenyedde tewaaliwo munnayuganda no batwetoolodde yayinayo mukono gwe. Mpulira. Yali Buganda yokka. Kaakati nga Kaggwa amaze okufa mu 2007 baleeta Nsibirwa. Katikkiro Nsibirwa yali w'amaanyi ng'ayomba okuva Entebbe paka e Mengo. Mpulira. Nze siyinza kuwaayo nsi ya mwana, nze ne bagamba nti simula lwono. Ayogera tamala. Nadde ebbali ne baleeta omulala oli yali wamala ayasooka
gwe mbadde ntegeeza ne bazzaako Nsibirwa kaakati Nsibirwa olw'okuba yali avuddeko nga naye yeetaaga nga oli bamuwangusa bamutwaleko ne mu Noosi eyo nga bamubala nti mulalu ate mu Noosi gye basuula abalalu gye baali basuula abalalu agi bakukuumire tumanyi abantu babawangusa nga ne bawangangusiza ekkalabojja mpulira ne bamuwangangusiza era okuwangangusa kwali kwabaawo dda naye nga kuli wiizini mpulira kaakati Nsibirwa ono asooberera abazungu senga munyamba nenzira ku bwakatikkiro wano nze endagaano eyo jagisayininga nga kabaka nga katikkiro mpulira kaakati awo obutemu bwa Nsibirwa we butandikira mpulira naye ne bamulyamu olukwe kwagala kuteeka mukono ku kiwandiiko ng'ayise ate mu balabe abateereko nga katikkiro kutegedde yaani ebyo ebigambo byezijja mu kamwa ka kitange nga twogera ku nsi nga bwe badde etambula era kyatwalira emyaka mingi okuva nga ndi wa myaka nga 2 paka jjoli abalamu lwagenze ng'akaddiye agenze mwaka ki yani 2007 nga wa 93 muwangadde obuwangazi buno ndi bwebuuzaako nga topiki ndala tegeere nange mpangaala nti okubafaanana jiini ezo tujja nazo badde mmanyi nange nakurafutinga obumodi nembwekookerako oyinza okukola enkola ya scientific n'ogimula ettaka eribadde ekkalu kutegedde yaji kaakati Nsibirwa bw'atuuka ku ekyo naye ne bamulyamu olukwe besaamanya naye baakwata kuliko omwami erinnya ajja kulijjukira pulira nga aba agenza okusaba ku sabbiiti omusajja najja amuteega ku kkanisa e Namirembe bw'amuteega naga nti bannanga abazungu bagezi olaba ekidege kiri eri munda mu kkanisa bwe bakikwatirako eno ne kijja kivugira eno wabweru kinga agezaako okumulaga koze agezaako oli okumukuuma nga alisitede tatunudde nawanawa koze oli omukubi wa Sabbaawa yo yeetegese dda ali mu kide ono ali mu kide amukuba amasasi 5 n'ekiwato ne bakikubiramu mpulira n'agwawo era baamaakinga nawo mpulira era abazungu baagamba nti Abaganda bakuze kitya olaba awo bavubiriza olutalo lwe bajjeewo omutegedde nti abadde abalyamu olukwe ogwo tuli mu mwaka gwa 45 okuva mu mwaka gwa 45 kwe kuyita emyaka 8 tutuuke mu 53 baffe Ssaabasajja Kabaka bamuwaŋŋanguse naye ku ekyo okulwanyisa East African Federation yalinga nzibu nnyo nga baagala ettaka lino lyonna balitwale nga boolaba kati olwaliyo gavumenti bweyesonsasonsa boli bagamba tekisoboka bwe baalaba kigaanyi kwe kuteekawo East African Harbours East African Railways and Harbours eyo ye yatandikiraawo okuva mu gy'ataano ne bagatta East Africa emyalo n'ebisaawe by'ennyonyi n'eggaali z'omukka bye baalekawo mpulira bwe tumala okwefuga kwe kuddamu okugittukiza obujja
ngolwo abaddugavu be bazze mu ntebe. E Uganda eriyo Obote, e Kenya eriyo Kenyatta, e Tanganyika eriyo Nyerere. Eyo gye bayita East African Community. Bwe bagizaawo naye baali bazza ne bagamba nti katandikirewa. Katandikire tujja kutuula Buganda. Mpulira. Olukiiko ne bagamba tubategeeza Ssaabasajja Kabaka Muteesa II nti olukiiko lwa muwanga aga East Africa lujja kutuula wano naye lujja kutuula wo mu lubiriro gw'oluteekateeka. Tuteese tulabe twegatta mu neegatta ki n'etuyamba okukulaakulanya East Africa eno. Waliwo obwetaavu nnyo obw'okwegatta. Anti okulowooza n'okulaba ku byanjawulo. Nze bwe ntunula ku mutala guli waliwo emiti gye ndaba. Naye ate waliwo atamalaayo na kikaali kyange kulengera. Kituufu. Nga long sighted ne short sighted. Bw'atunula wali maaso gakomye. Gakomye. Gw'obuusa amaaso n'emiti ogiraba. Bwe tuba tutunuulira ebirungi ebiri mu kwegatta, abo ababikulembedde babimanya. Mpulira. Bwe batuuka ekiro ne bagamba abange mukimanyi ti ye Kabaka oyo gwe muwadde East Africa. Kitya tetuyinza kutuula mu lubiri lwe ne tutasooka kulonda ye atukuŋŋaanyizza. Tewaliwo ngeri. Tewaliwo ngeri. Mpulira. Ye kale n'olwokuba Obote yali mukyawe eri Buganda, Kenyatta ng'ali mu makkati tatulinaako mbojjanyi, Nyerere tatuwaagala newankubadde yasomera Makerere, ne bakyusa nti olukiiko katuluze eno mu Kampala tulugyeyo eri. Amukubira essimu n'okumuweereza omubaka nti wange te kakati ebintu byakyuseemu olukiiko twalukyusizza tulugye eyo tujja duteeka eno Kampala. N'aga nti enkyukakyuka zibadde nnyangu nnyo sikyasobodde kulubeeramu. Mpulira. Era baakuba katabo ka Uganda Agas. Yali ayambadde n'ekkooti enzirugavu ng'akutte omukono gwe bw'ati. Ekifaananyi kijjukira. N'agamba onaakuba omutwe nti Muteesa snubs the big three. Yabasaze ekikuubo. Abeebalamye. Mpulira. Era ebbaluwa eno bwetegeeza nti tajja kubeeramu nabali ne baabuka. Nyerere akwata ennyonyi eyiye, Kenyatta yali talinnya nnyonyi ng'alina endwadde z'emitima, Obote ng'asigala wano, olukiiko ne lukomaawo. Naye nga bino bw'oba obiraba bentunuulira ebyaleero kyenva ŋŋamba Abaganda nti mutegeera ettaka lya Buganda bwe lizze lirwanirirwa nga baagala oddinyaga n'oddimalawo. Kabe kasinge ne Buganda ogisangulawo. Atakitegeera. Akitegeere. Nti olwaleero Museveni atunudde mu buwandiiko bukadde. Mpulira. Obwayitamu bakadde baffe ne bakabaka baffe okubatulugunya. Bano bafiiridde Sesilesi, bano bafiiridde Gindi, bano bafiiridde Gindi. Obwo. Mpulira. Naye muli kyenva ŋŋamba naffe tutuyinza okuba nga tuli snapped. Tutya. Ng'eno tuvumirira Museveni naye nga Bungereza atuli mabega. Ng'akomyewo oluvannyuma lw'emyaka. Ng'aba yatujjirira. Kaakano kyenva mbagamba nti muyina okwegendereza n'okutunula naddala mu abali e Bulaaya mutandike okusokoola ebiwandiiko byaffe mu ofiisi y'omukulu w'amatwale Secretary for the Colonies. Mulabe endagaano zaffe zigamba ki, Bungereza agamba ki, kubanga naffe tulina wano essuubi tetujja tukuba enduulu ayatutwala eno gye batulugunyiza Queen oyo. Mazima. Oba waali nga naffe bwe tuli tugye ebiwandiiko byaffe n'ebyo twayogera nga tukaayana ku ttaka kuno kopi zazirina. Kituufu. Mpulira. Abali mu diaspora omulimu ogwo muleke kwebakira eyo.
baleme kulowooza batuuka nnyo mujjeeyo ono ayinza okubanga yakulembedde naye ng'ennyuma eriyo Bungereza nga ye muli obubi yeeseesaamu gwe bw'ogenda osiikuula ebyo byoleeta oleesa ebyabanyala oleesa ebyabagundi n'ettaka eryali eryankole eryadde eri oba eryettoolo eryadde eno twalyogeddeeko ettaka eryava enkole ne ligenda e Lukiga mu mwaka gw'e10 mpulira era abanyankole abali eri tebeeyita Bakiga Bakololo mazima bambabazi bambabazi bamuweezi wanawulira yeeyita Muwororo abo be baavu eno nga disitulikiti eri tejja kuwera bulungi mazima bw'owulira ng'abaluuli bagamba simanya ffe ku ndagaano y'olwenda tetwaliko ffe bannannyini kakati oba tebaaliko mu mwaka gw'olwenda baasindika abasajja Morrison ne ttiimu ye okujja okubuuliza bitundu ki ebyagala okuva ku Buganda biddeeyo gye byava buluuli teyagendayo baavaayo amasaza 2 Buyaga ne Bugangazi Morrison's report olwo basalawo bagende bano ne basigala n'ogamba nti tubafuga lwampaka apana oba Morrison w'olwaleero ye Museveni ndowooza Morrison yasindikibwa aji nga bw'onnyonnyodde asabe abaagala okwekutula ku Buganda bagenda ne bagenda olaba lwango yali akireminze n'essaza ly'ekyoga era ngo kati aji kyembadde ngezaako okugamba kirabika nti Morrison w'ennaku zino ye Museveni kubanga mu gavumenti ye ate mwe tuwulidde abaagala nti ate bano baddeyo ate bali bakole akikola ng'akikola lawfule kyakola kyeyandikoze kwe kuyita abakwatibwako naye yatwesamba kubanga lumu yali ebuluuli eyo gyeyogera n'abaganda tibanya na buyinza gwe ekyakuleta wajja wayitaali buyinza nga nkola essaagira bweguguba nti gyotwala teri buyinza bakkiriza ne bunojja bajjajjaabo bakkiriza ne bajja naawe n'obeerayo ne ku mulundi guno noddamu naawe nojja gye tuli ne tukuwa obuyinza ate nga omala gatwogerera ngoti ebigambo ebitalina bwongo tebalina buyinza twalina ki kyewanona nkutegedde bulungi ali akagambo kali kankutteko nnyo nti abali e Bungereza bagende mu ewa Secretary of Colonies Secretary akati Secretary for Commonwealth kubanga amakoloni amatwala ensubira gayinza okubanga gaggwayo tukebera ebiwandiiko byaffe bya Buganda bikyali intact byebiri tebasobola bisokolayo baani omuzungu oyinza okumuggyako ekikye beera batatwagaliza ne bakolagana tatuukawo ate bwetuligenda mu kooti y'ensi yonna alibireeta eribimusaba kituufu ne bw'aba nga tatwagalizza ajoze n'ontunuzaalimu ekirala kale nno nze badde nkirowooleza ku ddaala ya bukyayi bwa wano naye ngenza okulaba nti wayinza okubaawo n'Omungereza mugongo awo alingiza agagenda kakati omuntu aterezezza ensino gifugira emyaka 35 ku nkomerero ng'onootera kuvaako ate w'oleeteramu entalo ez'amawanga ennaku ze zikudde ejjembe gw'olowooza ekiri mu Afghanistan oyinza okyesulubaba mu Somalia nedda kubanga balinze bali ne bagenda namwe obuliro muli agamba nti kati tubategeresekedde ejje kino nakiri nabali ababali mu mugongo gw'abali nabo nga babagalira ekintu ekyo nkitegedde bulungi
ekiri mu Afghanistan nga America ebadde ina government yayimirizaawo n'egitendeka n'egiwana buli kimu kisobola okuggwa Somalia nga tuvuddeyo nga tukede ntufuluma abaali sababu bwe banga tembajjeeyo nga badduka buddusi mujja kuddayo ate mutunuulire namukukumbo w'Abasomalia ate abadduka okujja Uganda bwe mwateeka mu gavumenti bafuge bwe muvaayo bannyini nsi ne bagyeddiza ebintu bino birina okubaamu ekyokuyiga Haji kinene nnyo abamu abali mu buyinza tebalaba gamba bongera kuweereza bisonko omukwano n'obukyayi bwe bibajjula bibonoonera obulamu bwonna mpulira Haji onnyonnyodde ekintu ky'ettaka kino era nja kusaba abantu bongere batunule mu bintu bya Commonwealth omwo tulabe obunyazi obutuufu ne pressure yeneze y'okwagala mayiro nevuka mayiro ani abikomyawo era agoba ki kyonna kyagoba awo waliwo okutegeera kubanga ekirala waliwo atayagala baganda kukulaakulana naga nti banyagako ettaka lifuuke lya gavumenti w'ovumbudde ekyobugagga terina gwesasula mpulira iyo yeesasula abagirimu be bafuna kaakati tulina baministers nga 6 eggwanga n'ebyobugagga bwaffe byonna biri mu mikono gy'abaluwa abo bebasalawo kwegabanya beegabanya so kati ttaka bwe liba naye kaakati senganga wano ntunda ploti yange newankubadde nga tekuli bizimbe nyingamba nti wano waliwo yikazi nga 5 akawumbi okampa tuli mu tawuni kituufu tinja kuwa akanana mpulira ngenda wali n'enzimba ekkolero olaba bwenfuna entandikwa eba nkulu nnyo kaakati na wano nno olabye abantu ba wano bafiiriddwa nnyo mpulira gosoko otebereze Buganda yawola ensimbi Esironi mu gy'ataano n'eziyitayo zidde mu gy'enkaaga nga tumaze okwefugaga nti ensimbi zaffe muzizze naffe tufunye obuvunaanyizibwa ne bazizza naye senga eyo pesi kwe twatambulira senga tuli luddawa mazima singa twogerwako wano Idi Amin mu gy'ensanvu yaddira ennyonyi Boeing 707 ne bateeka mu lumonde nanasi bikimboga byonna nyanya nevuga nga esomba eddukirira ab'e Dubai bali bafu enjala mpulira olwatuuka e Dubai gy'olaba ekibuga bwe kifaanana kati singa batuddiza kubanga singa waliwo enteekateeka ennungi sooka okitunule ne bagenda obugenzi n'ogamba nti n'eri gye balya abakyajjukira ki Uganda kye yabakolera baalikulaakulanidde wamu naffe mpulira wano twanalabira butwali twakava mu nsiko mu 87 86 neddala mu kusinga mu 87 abantu wano babakubiriza ne balima pamba yavundira mayu era teyatwaddayo kulaba ku muti gwa pamba wano mu mwaka ogwaddako mpulira naye ng'ate nguva mulima ate bamusunsula Buy Uganda, sell Buy Uganda, build Uganda. Build Uganda. Waka tematema ne bakaita bubu. Buy Uganda, build Uganda. Naye nga abasinga okutunda si bana Uganda bonna. Balondimu. Kale no kono kulinga tusosonkereza tusokola ojeye envunza n'ekibondo. Nti bono bajjako ettaka. Onooba obamaze. Ate era ojja kuba waddembe. Okubatwala yonna gy'oyagala. Mpulira. Kubanga ono ttaka lya gavumenti kwotowuli oli alalisawe Kasangunda. Abalaalise nti kale bw'owulira erinnya eriraalika ate nojja weeraliikira n'ogamba owaayi katukitwalira awo mpaka bwe kikwatako lwe balikitunulamu. Haji ensonga ngitegedde bulungi. Haji njagala kuwumbawumba ne nsonga za Afghanistan zino. Abatalibaani bazze mu bukulembeze.
balina bingi bali bavunaanibwa n'okutunuulirwa bagamba battemu nnyo balina extremism engeri gye bakolamu ebyabwe bya kikabbulu bulala. Haji ensonga z'abatalibaani bino ne mu Afghanistan ozimanyiiko ki? Abatalibaani bantu ba mawanga magatte balina ensalo nnyingi. Leero olaba ekitundu ekimu kyafugibwako Russia gye bayitanga Soviet Union, Socialist Republics. Amawanga ago amasiraamu, abakikiniya, abagundi, obuwanga obwo buyinza n'okuwera 10 naye bwalwana ne bukutuka ku Russia nabo ne bufuuka amawanga ageetongodde. Naye ate abagereesi batulaga nti bandi emu ku paati ey'Abayisirayiri eyawaŋŋangukirayo eyo. Mpulira olaba eddalu nakina enzita ya Kiyisirayiri naye ate bo ne basiramukirayo eyo. Mpulira ate be baayiga eddiini ne bayita naweekoma ne bagyongera awalala. Gamba bano bangisanze bukulu banagikwata luvannyuma. Tebaagala mukyala kutambula, tebaagala mukyala kusoma, kakati ate nsi nebeera nga ejja kukola nga eri primitive. Be baayitiriza okujojjolobya eyali emasuka y'okubalumba Bin Laden kukuba nnyonyi za Amerika nga Septemba 11 era omwezi gwabadde bagoba ti obulumbaganyi bakukyatwalayo twakimala ensi abantu baayitu gye bateere. Mpulira ne baleka nga ate batendeseewo America, Afghan American eyo nayo nga gyeri naye wabaddewo okuteesaganya okw'omunda. Otunuulira engeri gye baawambyemu nga si empamba ey'olutalo nga bwe twali tuyingira Kampala. Olaba wano baali bazingula byabwe nga bali bajja batambuza bigere bazingula byabwe n'okwetegekerera okwali okwa pulezidenti n'abakungu kwalaga nti abajja bazze mu kiwedde bazze mu kiteese bali batuukiriza butuukiriza era nga ne kyebagamba nti tujja kugoberera naffe amateeka ne demokulase tulabe ebyo tulindiridde. Mpulira naye nga abantu beebo naye bano boolaba be batuleetera be baali nga wano bwetwalina abayusi n'obote. Omanye abantu beeraliikirivu bagamba abantu bano abaleetebwa ate eri be babadde batigomya. Bano abaleetebwa beba ababadde royo mu mikono ne mu nkola ya Amerika. Mpulira be babadde basaavinga ekyaleetebwa be babadde mu gavumenti empya eyo ey'emyaka 2 egimaze bukya bagendayo kaakati era be babadde batranslate n'oluzungu mu Luwalabu kale bali bajja bye basooka lako eri babatugumbula ne bagamba bano kugamba nti amusooka mutugire ki mutugyeoko era oyinza okiraba nga mu mbeera eringa eyo ku TV muzitulaga nga ebitundu biri ebivuga ebirala tebakolagayo violence. Kituufu era bizinesi zaddamu dda zigira ki abantu batambula naye nga butuna nti wano butwagobanga abayusi baddukanga bagenda ku kibuga badduka bagenda ku kibuga naye nga ate bajja kubuulira gye bajja okubuulira naye kakati wano bano bagamba nti bajja tusala be basooka okwagala okwevoicetinga gavumenti ezze mu buyinza etereere bene bano okutebenkera obulungi balyeko babeetikke bebagire ki babazeeyo naye okubaleeta mu ggwanga Uganda
abantu bakinterpretize nga desperate move eya Museveni olw'okuba omukwano gubadde gukeeye n'abazungu kyava akkiriza amangu awatali kutunuulira bisobola kuvaamu newankubadde Hajji tulina omutima gw'okukyaza abanyigirizibwa mu nsonga naye kino tekyazze mangu nnyo nga kyalidde kyetaaga okusooka okuteesebwako mbaayo akiteesaako dda ekizimba wokyengerera okiba kitandikidde kisooka kuba muli nekijja nga kirya kigenda kitta obusuwa eno eba just maliriza yakyo nkutegedde Hajji naye ate Hajji nga byateesebwako munda nnyo kitwali taddemu ne paalamenti naye etekewo omukono gwayo enfuga eyaffe ey'ekiddugavu togibalanga ya kizungu eno bw'obeera omukulembeze obeera byonna mu byonna kamala byonna tolawuli wagamba nti nze kino sikyagala kakati tetwakulonda gwe okole byoyagala twakulonda owulirize byetwagala era ekyatekesaawo ne paalamenti mazima oluusi bamaliriza akoze kisanyudde mutima gwe era kyoba olaba emirundi egisinga obungi ogenda nabyo kituufu bw'obanga ovaawo enkola zo ziggoberera nezisikirwa omupya ze naye n'atandika ebyo ebirivaawo ng'agenda bwe butazimba structures kati Hajji nkutegedde bulungi ndowooza wagira ekyokwaniriza abantu bano baleke bajje naye nga twagala okumanya terms of reference tubasiibula tutya tubabeeramu tutya kubanga kino si kipya mu Ssematalo owookubiri 3945 Poland y'emu ku nsi Germany gye yasooka okukuba yagikubira esabbiiti 2 betikka ne babaleetawa ne babaleeta eno ewaffe e Uganda paati emu bagiteeka mu kibira ky'e Budongo paati ey'okubiri ne bagiteeka mu kibira ky'e Mabirene ekyaggwe era abantu abo bamu ku abo abaleeta ki abaatuleetera obulunzi bw'embizi mpulira bano abaddusi babateekamu emirimu ne balima emboga ne bakola batya n'abali eri e Budongo ne balima ne balunda embiji era nabo ne balunda kiki ne balunda ne balima emboga n'ebirala ebigenderako era bagenda okugenda sisitimu eyo bagitulekera era nitugenda naye mu maaso mpulira mazima kale n'olwekyo naye olutalo lwe lwaggwa babeetikka ne babazaayo mbadde mmanyi nti abajja tebagenda baddayo nti abagenyi senga tetujjudde abagenyi abatera okujja wano badde bairi oluusi beefunza aga ntubeere ngaawo era babaako n'emitemwa ne hings nyingi eziba ziyizibwa okukola n'obutakola mazima Hajji bibamba bingi nnyo ebibadde bigwa mu nsi yaffe eno mwe tuli naye neeyanziza nnyo okunnambika nsaba era omulundi omulala onzikirize enzije kale nga bwe tutambula bulijjo waliwo ky'owulira nga tekyalirekeddwa mu vidiyo olunaku olwaliro kituwe tubeere nga nsiibula essebo kaakati Hajjati yambuuliddeko ku mukyala memba ku kakiiko akali akabamugemereirwe naye nga yabadde yeegasse ku maloboozi gaffe getuwa ku by'ettaka naye agamba nti mukadde waffe ddamu osome ku lipoota yaffe yabamugemereirwe byonna twabiteekamu naye gwe olinga atabisomyeko ojja kuleeta obuzibu batunuulire ffe twalinoona bino naye ng'ate ebintu ebyo byonna byokolako mwebiri
kale nno nange ngenda kunoonya kulaba oba mukatabo bagikubyemu musome mwetegereze kaakati wano nawo ku kino nga bwe tuli nze ayagala nnyo East African Community neŋŋamba nti waba agyagala tasooka kusiikuula mitima gy'abantu kutuyiwayo nga banyage mpulira East African Federation eno erabikanga mu kifaananyi kyaffe ekya Uganda tugamba nti kitwali tutya kiki ekyo kiraba tulaga nti abasajja bwe banaatuyiwayo bajja tutagula kakati bano batandise kakati bw'obanga enoonya ttaka naye mabega eri baamugambako nti bw'oba oyagala East African Federation ekitundu ekisinga okuba nga kyategeera nnyo obuzibu buno beewammwe genda otegeeragane n'Abaganda kakati mu kifo ky'okutegeeragana naffe ffennyini ate ffe batandikiddeko okutagula atufuula eggwanga eritaliiwo atufuula eggwanga eritalina ttaka muyinza okuba mumukaluubiriza okuteesa naye tetukaluubiriza ye ate ensi yiye gwe obanga wapangisa mu nnyumba yange akati nwanagana naawe ng'otandika kutema bisenge kubanga kino guno omulyango togwagala nga tombuulidde nnyo okubuulira nabo bannannyini ba stakeholders aleke egamba nti omukono guno bwe twakuba akalulu obuyinza bwaffe mu ngalo zaffe bwatugwamu tuli momboze mu kisenge kye mpulira si bwe guli mpulira era bino byatandise okugamba nti abaluuli bagende nze mbawagira mpulira bw'aba ayagala kubatwala abagireki abatwale awo ejja kuba one of the exist kinaffe gye tuyinza okuyitamu kyabo tebatwagala naffe tetubaagala buli omu asigale gyagiraki gyali ate Uganda olwo ebaawo nze mpaayo omukulu atta makaage mazima ensi ejja kusigalawo naye wajja kutondebwa waata awanga amalala kituufu buli omu bwe yabanga lukwesese lwakutandika gamba bano mugende mu mwaka gw'1947 nga India egenda kwefuga nga bwe kyali mu ndagaano yaabwe eya NATO North Atlantic Treaty Organization Abapakistani baakaayana kyate tujja kugendera wamu kugenda ffenna n'abayindi abayindi tebalina ddiini bo bali obukadde 400 tuli obukadde 600 tulifulumirawo eddoboozi eryogera mpulira Bungereza n'ekitegeera ne bagamba nga ate eno bali babiri temutengamba nti ojja kusanga amawanga amalala Pakistan ne East Pakistan ne beegatta ne babeera eggwanga limu ne beefuga nabo mwaka gwa 1947 bwe bagenda okitunuulira naye ng'ate ssebo okuva ku Bangladesh okutuuka ku Pakistan mayiro 4 Kampala Mombasa wabawe akatemerero bwe baamala nga baga nti kakati eri yali phase 1 phase 2 nabo ne bagenda nti tugenda kwekutula ku Pakistan ye yafuuka mu 69 Bangladesh oba 79 Bangladesh yali East Pakistan kale nno na wano bwe babanga ono asazeewo kubiryebula ajja balyebula banaakola eggwanga lye baagala eddala bokulwawe nga bano aba bakkiriziganyizza naye amawanga tekikagaana wakasagayita onkola y'okuteeseganya gune gaga tugenze ate tuteesa n'ogabala tebateese n'abalala baba balina eddembe lyabwe okuteesa ku kibagasa aja akagamba akataleke kaako nkategedde bulungi ate era nze nno mbadde ngamba ati bagenda kati onkyusizza omutima baba bagende kituwa nnyo entandikwa naffe batuwe ekkubo tujja kwetaasizaawo mazima that is the easiest means bwe bagira bati kituwa mangu okutegeera katubeere muffe bye tutegeera naffe tubeere ngaffe ate siga abali bagenda ate n'omuganda yakugamba olundanga entono nga zeeza nnyo mpulira tulunda ente ezo 3 2 6 nga zeezizo okusinga lunobeera mu kiraalo kya nte 3 naye ng'olina munnya
kituufu otakabanira bweri banyinizo balizitwala Haji nkweyanziza nnyo kulwa mwenna abalaba eno twegattire wamu okwebaza Honorable Major Haji nawe retired major from the UPDF Army. He's retired in the army, he's not retired on TMO. Tuli bakubaweereza akaseera konna n'aba mwina kakati mu channelinga ebibuuzo byammwe nga mubimpa bwe ndibimuweereza nampita nti jangu mbikuddemu naawe abadde alina kiweemulugunya ate tubeebaza nnyo abawagidde mutabani w'olutabaalo Olunajjakana Sulaiman Nadduli ate mwana w'ono Haji Nadduli bonna bakyatuweereza bulungi nnyo omu yakatandika omu abaddewo akaseera nze kembaddewo kakati yenze kanka kapita okubatuusaako bino mbasiibudde mweraba. Amen.